General Proscovia Nareiso. Mumayimu amutaginze dda katugendeko mu violence okusookera ddanga tunagina mu violence njala okusooka okwebaza bannayuganda mwenna especially abaana abobuwala mwe balinnya kubuulirira jjajja Proscovia Nareiso nakijangajja nalwewuuba olw'ebigambo birungi bye mwamuwadde mwe balinnya mubalire ddala temujjanga okwo ebintu bino bibadde bitumenya nga tubikola ffekka nga bantu bazooga lwaki tulina obuzibu n'abakazi naye bulanga omwana omuwala atandise okuvayo okutegeeza jjajjawe ekituufu kyekiri njalo bebaza comrade mwenna abaana abawala abakoze omulimu gw'okubuulirira jjajja Nareiso ne mugamba jjajja emyaka gikuweddeko ate nno bwe mmala wano ngenda basaba mu jjajja mumubuulire okumala okutuuka ku Lwokutaano oba okutuuka ku Sande mubuulirire jjajja bulungi nnyo buli ekisoboka mu kimugambe wabula olwaleero jjajja oyo Nareiso namuwoninga mu vidiyo yasembayo mwenna mwaliwo ne mbagamba ne mugamba Nareiso va ku Kyagulanyi va ku national platform Nareiso n'agaana kati Nareiso nze bwe nkuwoninga kiba kitegeeza mbakutegeeza nti tojjangu mpola wagaana sina kyakukolera olwaleero kankwambule ensi ekutegeere bw'oba olina omusango osobola okunzigulako mu International Criminal Court oba okusobola okukubira Interpol oba osobola okukubira balooya bo banziguleko omusango as long as nti obujulizi bwe nnaaba njagala kuggwe ojja buleeta mu kooti ensi eraba kyengenda okukola enkoko egenda kikola bazzukulu baayo olwaleero nakuwoninga ne nkugamba va ku Kyagulanyi naye nga towulira nga bwe nawoninga ddewo dati nti va ku Solo n'agaana va ku Kampala n'agaana kati naawe vidiyo yasembayo okwogera ku nakugamba va ku Kyagulanyi n'ogaana kati olwalwo sina kyakukolera munnange nze kankulabise Katonda alima kyamba naye abazzukulu abakubuuliridde olwaleero n'abalaba enkomandi nze kati mumutwale empaka nga kaguddeyo mwe munaamanya kye munaasasula kati munnange bwe bakuwooninganga okkirizanga ekisookera ddala General Proscovia Nareiso katusooke tudde mu administrative structures z'amagye. First and foremost omuntu yandiyagadde okumanya amagye wagayingira mu 1994 wagasanga mu kkubo towulira nko bantu myaka emeka wayingirira amagye ago era wagayingira ovaawa wali bbeeredde ne bitundu byekubikwe ng'olina ebbaala kitegeeza amagye wagayingira bukulu era kyakwangwira nnyo okuyingira amagye ago osobola okufuuka olusanira lw'okulu kubalya omuceere ne bakuba n'ennoga kyakwakuba nga ali bbeeredde ne bukwe ng'olina ebbaala mw'okola kyakwangwira okuyingira amagye ago tolina maka ga muntu gw'oyogera ati govaamu tewali muka musajja nti olina omusajja gw'oyogerako kitegeeza wali kyetwala era nga omanyi nti babbeeredde nabeera mu mabaala kyakwangwira nnyo okuyingira mu magye ago tewayogera nti wali mufumbo nti olina omusajja nti wava mu maka ga gundi wabula walina ebbaala ebuyikwe gy'ova oli okuyingira amagye mu 1984 tutandika butandisi bw'oyingira amagye mu 1984 wayita emyaka mitono nnyo ne muwamba naye mu kuwamba tewabuulira bantu wasoma kyenkana ki olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo gwe neddere drinking general mwe bajjeno mwekka abatakufanyi nga kubeera mu offices lwaki omuntu okubeera jjeno bakusindika okusoma emiterere y'enjawulo okwetoola Africa, Asia, Europe, mu America, Canada ogenda osoma mu akademi z'amagye Nareiso osobola okubuulira omuntu ina munnayuganda akademi y'amagye wagendamu okusoma okufuuka general no ennyota zo ez'obwa general wazifuna oyita mu mirimu gy'omanyi obulungi wali okola ng'ogiwaba Museveni mu nsiko ekyo kyokimanyi tebakusanctioningangako nti ofune ennyota nga ziyise mu mitendera mituufu egy'amagye no ennyota zo ez'obwa general wazifuna okozesa bitundu byo byakyama ne influence yo n'obulogo bwo bye bintu byewakozesa okitegedde bulungi nnyo kati ngenda kutandikako bulungi ensi ekutegere gwane abasinga obungi mwogedde information nga ntuufu wabula kambongereko gye mutamanyi mwe munaamanya kye munaŋŋamba kansooke mbasomesa ekintu kino nabasomesa facial expression body language bakita body language ne body structure kati wenjagala osooka obatwala awo sooke mbasomese Nareiso yaani 1
bw'otunira Nalweyiso mu face ye ne body structure erimu abantu bameka? Bw'otunira body structure ya Nalweyiso erimu abantu bameka? Nalweyiso alimu abantu babiri. She's 2 in 1. Alimu abantu babiri. Ompulya bulungi nnyo, alimu omusajja n'omukazi. Yensonga lwaki face ye alabika ng'omusajja, alabika ng'omukazi. Kyekisooka ekyokubiri. Bw'ayogera eddoboozi lye, olwo ayogera ng'omukazi, walwo ayogera ng'omusajja. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Era bw'abanga atambula tatera kwambala nnyo mpale. Ezino zaffe zino empale z'abakazi bambala oba jjiini, ayambala bigo bibbuibui. Buibui muzimanyi bigoye Abarabu. Bibbuibui byayambala byajjiramu. Bw'ajja okutambula gy'ayambala nnyo ebiteeteeyi. Kyeki mwambaza ebiteeteeyi. Linda nakikugamba edda. Kati mwenna ababadde tebamanyi Nalweyiso. Nze namugamba Wesonyo Kyagulanyi n'agaana ng'ebyama tubisirikidde. Ssebo omukyalo oyo era omwami oyo abamanyi ekigambo kye bayita kamanero telezaala mukuba ebintu ebyo muyinza okugwa eri gye mugwa. Omukyalo oyo ate ekiseera kyekimu mwami. Wandika ekigambo ekituufu nga sina kikugamba. Bw'osanga omuntu ng'alina akalya enkoko, alina akalya gonja, mu Luzungu baba muyita batya? Bw'osanga omuntu ng'alina akalya enkoko akalina gonja, mu Luzungu bamuyita batya? Ono agambye bisexual, oli mutuufu. Bamuyita Aphrodite. Kati bannange eggwanga lyonna bannayuganda, omukyala Proscovia Nalweyiso ekituufu kyali bamuyita Aphrodite. Mu butonde bwe Aphrodite. Alina akalya enkoko, alina n'akalya gonja. Alina bu animal bubiri. Alina aka animal ak'abakazi n'aka animal ak'abasajja. Era mwenna mubadde mwebuuza omukyalo ono kyekyamugana okuzaala. Njagala kabatema. Nalweyiso ono mu nsiko gye baali. Nalweyiso ono naye no video bwe njikola Nalweyiso oyinza obutadda ku radio. Oyinza obutadda ku TV. Oyinza obutadda ku TV obukulabike ku wantu wonna. Naye nga nakuwoninga dda. Nakuwoninga dda n'olemerako lebedde ku Kyagulanyi. Naye nga towulira bulungi nnyo. Nalweyiso nga bali mu nsiko. Emirimu gye yagikola mugisomye bulungi nnyo mugimanyi. Gwala kyabadde temanyi nti omukyalo ono Aphrodite alina akasolo k'omwami, alina akasolo k'omukyala. Kembage nti alina akalya gonja n'akalya enkoko. Mu process y'okuba n'obu animal obubiri, yakozesa aka animal akamu neyeganzika ku mukazi munne gwe bayita Joyce Rose n'amuzaalamu omwana omuwala. Omwana omuwala bamukusa oluvannyuma ne bamutwala mu America gy'ali. Omwana ono ali wakati w'emyaka 39 kwana. Nalweyiso njagala owakanye eggwanga oba ontwalo nsibe nga mu nsiko teweeganzika ku mukyala gwe bayita Joy Rose ng'amufunisa olubuto era omwana emukukusa ne mutwala mu America ali myaka 39 kwana. Omwana oyo gwe wazaala mubamu ku bakadoogo abali mu nsiko kubanga gwali okulya wingi y'abakadoogo abakyala. Kati kyova olaba nti omukyalo ono bwe yamala okukola ebikolwa byonna byonna yeesonyiwa kye bayita okuddamu okuzaala oba okwagala omuntu yenna kubanga amanyi bajjamu exposinga. Okikumidde emyaka almost 40. Kati lwaleero nkyabiza ensi ekitegere tugatolumbanga Kyagulanyi nga teweetegese. Omukyalo ono alina obu animal bubiri, alina akalya gonja n'akalya enkoko. Wabula mu process mu nsiko yagwako omu ku bakadoogo gwe bayita Joy Rose n'amweganzikako n'amufunisa olubuto era omwana yamuzaala. Omwana bamutwala mu America. Kati yoyo omukyala gwe bayita Proscovia Nalweyiso bwe mulaba asaakala eddoboozi modu z'ekisajja ziba zirinnye. Bw'ajja n'ayogera ng'omukazi modu z'ekikazi ziba zirinnye. Nalweyiso bw'oba oyagala kuntwala mu kkooti okunvunaana omusango ku bigambo bye njogedde, muzigulaako keesi oba ogenda ku Interpol oba International Criminal Court balaga luddawa,
obujulizi mbwetaaga ng'ozze mu kooti physically ng'oggyemu engoye obanga tokoze sajali ensi ejja kakasa kikyoli Gulumba Kyagulanyi ate on risk genda olonye ku basurviving Kadogo bonna abawala kati bali myaka 4 ku 5 bali ya myaka 4 ku 5 ku nkaaga basurviving Kadogo bonna abaana abobuwala bagenda kugamba omukyalo oyo Aphrodite alina obusolo bubiri akalya gonya n'akalya enkoko Kyovola olumu ayogeranga musajja atambulanga musajja olumu najja nayogeranga omukazi Kyovola asaakala eddoboozi kubanga ali 2 in 1 she's he and she genda obuuze omuntu yenna ali mu nsiko kwa Kadogo abawala abali mu nsiko bonna ne Museveni akimanyi Salimu Sala akimanyi Tumukunda akimanyi bonna bakimanyi nti omukyalo yalina obu animal obo bubiri ompulya bulungi nnyo kati guwa lutinkudde ffe twali twakusirikira nga twakuleka naye mutinkula ebintu mutamanyi ne mutandika okulumba abantu nga bakusiriikiridde olya bulungi nnyo era njagala obuli abantu ebuyikwe gye wavanga olinayo ebbaala olyoka oyingira amagye mu 1984 wali okola mulimu ki wali otundamu bbaala kyakwanguyira okuyingira amagye okozesa ekyajjulayina ekyo nakali akali enkoko okukola ebizibu byo ompulya bulungi nnyo kyova olaba nti abantu abasinga obungi obaleeseeko obuzibu kati wulira emboozi omukulu ono bwe bamala okuwangula olutalo mu 86 tasobola kukwana mukazi yenna wadde okukwanibwa omusajja olw'ekyama kye kiri gwe njagala ombuli nti bali bagentire boyfriend oba girlfriend wa Prescovia Naraiso tasobola mukugamba kubanga ati ekyama kiri kyabadde ekumidde ebbanga lyonna omukyalo oyo katulali nsika ekitegeere amanya nzerumbu ye genda ompawaabire kyenagamba Diodati nti genda mpola ku Solomon Kampala n'agaana mukoze ebikolobero bingi ojja ku radio ojja ku TV ovuma Kyagulanyi omuyita akaana akato ngera kubuuza bwayingirira amagye mu 1984 walina emyaka emeka lwaki wakkiriza Yoseri okukulembera oba gwe wali otegeera kubanga naye wali tewasoma yensonga lwaki togenze ku international courses zonna mu academy zonna okufuuka jeno ng'oyise mu mulansi zonna kubanga tewasoma okitegeera bulungi tewasoma abantu bangi bonna abakyala abagwa mu kategole yo bye bakulekera okuyamba Naraiso wagaana sente zaabwe ziri mu buwumbi n'obuwumbi Museveni ze yabawa wagaano zibawa abakazi bonna Kadogo abakyala bonna bali mu nsiko okuva mu 1980 paka 86 Museveni yabawanga sente zaabwe Naraiso n'ozeddiza waliwo n'omwana owobulenzi gwe wakwata nga yali kafulu mu kulwana n'omukwata n'omukweka mu safe house kubanga wali baagala mutta n'amala ne yeemulula okumala emyaka 2 ng'omusibidde mu makaago Yoseri ng'anoonya omwana ono Naraiso walemera omwana oyo owobulenzi kubanga ali muganda omwana ono yamala okutolokako n'adduka bwamala okudduka ne bamutwala entebe n'alaba Yoseri n'amugamba nti ate baatugamba nti wafa oba wagwa eddalu omwana amugamba sigwanko ddalu wabula Naraiso yali ankwese mu makaage agaawa wali alina amakekolo nga gy'omukwese Naraiso olumiza abantu bangi nnyo mu magye nga weefula nti oli wa kitalo nnyo naye ngera kutegeeza gy'okomye okulumya bakazi banno bonna abalina okufuna omugabo gwabwe gy'ojjokko mu kunkumuka ng'envunyu bwe zikunkumuka gava ku bintu ebitasobola kubeera ku bantu ba bulijjo era ofubye nnyo okusibisa abantu bangi nnyo bonna bomanyi nti baasama nnyo abandi badde babuuza ssente zaabwe ezaabawebwa ku muki mu lutalo olwo bwe yenkola gy'obaddengako obutaagaliza enkwe okukyawa okutemula okuwamba buli kimu nga buli muntu yenna eyandibadde asembera Museveni mugamba ebintu bye gwe kennyini
omuyisaawo n'omukola kyoyagala. Kati mukulu Proscovia Naraiso ndowooza kati otegedde wooja mulina ebizibu bingi nnyo ensi yandiyagadde okumanya. Singa bukyenkya ng'oli ku State Square tukutte to prove this information nga bakwambudde ng'olina obu-animal bubiri ensonga enagigamba ki? Gwali wana Ajerega Kyagulanyi. Ngero kubuuza Ajerega Kyagulanyi oyi safe house ze wakateekamu abaana ba Buganda n'obatulugunya n'obateeka mu tanka ez'akabuyonjo. Mujjukira n'emyaka gye nkoze video ku mukyalo oyo nga n'ekyama kyensirikidde nga namuwonigana naye nga nganye okutegeera. Kati kyama omukyalo oyo ali 2 in 1. Musajja ate mukazi. Yensonga lwaki abatakola ki? Teetaba mu bintu bya mukwano. Naye njagala bajjukiza yazaala omwana mu nsiko, omwana era mukukusa amuzaala mukazi munne n'amanya nga babuulidde. Kino manyi bajjeno kwe bali Museveni kwali naye kwali byomu kati atidde information efulumye etya. The moment you attack Kyagulanyi, attack him at your own risk. Kati ense kutegedde amanya gamapya gwe Aphrodite you are 2 in 1 olina akali enkoko n'akali agonja. So kati deal with us at your own risk. Tukoyo tumanyira mwalwana omuntu yandibadde akubuuza mwawandika ludda nga mugenda mu nsiko mwagenda kulwana lwa bizibu byammwe bye mufunyemu okutuuka olwaleero. Ensi temugikulangako. Ku kyapa kya Uganda tekuliko mannya gonna ga Museveni. No, ekyapa kya bannayuganda buli muntu azala mu Uganda abeera munnayuganda. Mugamba mwagenda kuleeta mirembe. Mirembe ki gye mulwanirira nga abantu mbawaba ku makya n'oluguno ne batulugunya ne mbatta? Mirembe ki gye mwagala okuleeta nga temukkiriza bantu kwogera? Mwagala kulembera bakasiru. Mirembe ki gye mwagala okuleeta nga temukkiriza dde omuntu okuvaayo okugamba nti kino kikyamu nga gooza mbu mwalwana. Ebintu bye mwalwana ani yabatuma? Era mwe mulowooza abantu tebasobola kgenda kulwana. Muyina monopole mu violence. Muyina monopole mu violence. Omuntu nga gwali kulanka ya general, ba general bameka bolanga bazze ku TV bakola ebibuzibuzi by'ekisibu. Nkubuuza gwe mukyala gwe Aphrodite, ba generals bameka bolanga bazze ku TV bakola propaganda. Muli mu category yemu ne dere drinking general kubanga obwongo bufaanaganya. One, a full general tasobola na kujja mu media kumala gwogera go byoyogera. A full general kubanga you are not qualified to be a general, you are not sanctioned. Togenda nga komo military academy yona kebere Kenya kebere Tanzania ngolwava mu nsiko nga wamera obusajja akazi n'akasajja n'otandika okukolya Museveni ebintu bye byakalogo kalinzira kati byokola yensonga lwaki kati weefudde wa kitalo. Bajjeno tebabeera ku TV nowhere. Temulina monopole ku kintu kyonna. Otiisa abantu ku kyalo wali mu mukono w'obeera n'ebitundu ebirala abantu teboogera kubanga nalondoyise yali ku kitundu. Nyabo emyaka gyo gikomye okutuuka nga mutiisa. Nakino kankikugambe nga nva okantu kano abantu bakitegere bulungi nnyo. One, generations mwalimu enkadde zanjawulo mukko ne ku generation eziriwo olwaleero. Nyongera okujjukiza nti omukadde magezi nga n'embuto wali ogalina. Tosobola kusiruwala tukuleke osiriwale otambule butambuzi ng'embuzi yasizza ekibyaddo. Tulina okwogerako. Kubanga n'omuzzukulu bw'ayitirira nnyo ekitigi n'alinnya mu mmere jjajja ava mu mbeera n'amukuba. Kati ne jjajja atandika okuvumbula amaloolu g'abazzukulu we ku makya n'agavumbukula n'atandika okugalya ng'ate alina abazzukulu b'okulabirira. Oyo jjajja tetusobola kumuleka kulumisa bazzukulu njala tujja kugambako. Zero generation ndala nnyo kubanga tezirabanga ku lutalo. They want to experience the war. Nga mushinike bino mbyogerako. Generation eriwo olwaleero mujunyumiza twalwana. Who sent you there in the bush? Remember this youth at this particular moment, they want to experience on what you are yapping around on TV radio. Twalwana, mwarwana. Kabulengana okulwana. Bana abaana baagala ku experience nga ku lutalo bakoyo okuli bemwogera. Mwe mulowooza mulina monopole musa mulina bwanjawulo nnyo. Nyabo golowooza olina mmekeza abakyala. Nkubuuza olina mmekeza abakyala.
gwatula ku TV no yagagalange no yagagalala ng'ekigaga kumbe buli joiners biri kati njera kugamba mukera ku TV ne mukola propaganda temwagala bogera ko propaganda mukera ku TV ne mukola malis temwagala bakola ko malis ate waffe si malis waffe propazungu si propaganda waffe propazungu nkiddamu mukola malis bulaka meiro ne mukola propaganda foffe tukola bulaka tukola propazungu kubanga tuleta information ngojja kuntula mu koti gambe na reso prove mirongo jamwengo mu koti jamu nakabikko omulalu ensi yero ngolika akali enkoko n'akalya gonja ogenda tugamba ki munyumye entalo jukira ati omwana omuto yenna abeera iga nnyo okuwulira ekintu kye bamusomesa ayagala ki experiencingako. That's why nti Museveni bwe yabe parade eyabadde ne bamutwalira video za parade ogo kyagura nyali serious na North Africa batandika bali mu military training kiyakoze ng'akubira de mpuuga ne bamuyita mumpuliriza bulungi nnyo bino byonna by'okuwamba byonna byabaddewo. Museveni yayise empuuga n'amugamba bino nga mbadde sibimanyi. Mumanyidde mapuuga bwe yagambye mukama Museveni yamugambye nti nange bimbadde sibimanyi kuba mbadde sikyafuna information okuva mu bantu bange naye kyemmanyiko ekitono kiri bwe kiti nti abaana bonna bwe walabye Baritanese abasinga obungi Baritanese abaaliko Iraq, Afghanistan be baana abo bamanye mundu entono bamanye mundu enene bali well equipped knowledge ya military, so you have to work quickly okulanga mu dismantling abaana abo kubanga bali well trained ne information ya amaje. Museveni agamba tiye kati omwami ono ye gwe naguwaayo ng'awaddeyo propaganda we ng'amuwadde Museveni. So Mr. President yagadde okutegeeza nti omwami ne bamuyisa okufuna information ekwata ku parade na information yagambye nti abaana bonna abasinga badde ku parade Baritanese okuva Iraq okuva Afghanistan bonna bagendako mu kuma emirembe bonna be baana abadde ku parade ezo. Kati yoyo omusajja yensonga lwaki mpuuga bakoze ebintu ebyo. Njagala musooke mumpulirize bulungi nnyo. Tubadde mu kulembukana gwa ndiga ogwalitandikano Kizza Besigye mu kooti gye tusookedde. No, twasookedde genda Luzira. Mwalabyeko omusajja yewono wa Democratic Alliance. Tugende mpola. Twasookedde Luzira. President gye yagenze okukola litandikano Kizza Besigye. Mwalabyeko omusajja wa Democratic Alliance. No. Mwalabyeko posti yonna ey'omuntu yeno wa Democratic Alliance nga ga Free Gundi wa Free Nyanja wa Free Besigye. No. Tugenze mu kooti olwaleero. Mulabyeyo omusajja yeno wa Democratic Alliance mu kooti olwaleero. No. Tugenze mu kusaba okubadde joint players for freeing Dr. for playing for Dr. Kizza Besigye and all political prisoners ne Chairman Nyanzi. Mulabyeko omuntu yenna owa Democratic Alliance. Mumulabyeko. Tebabaddeyo kubanga bano bali mu kusabotage nga buli kimu kati mutegeera abantu betudiringa nabo. Emando bwandike yanika abantu ku makya n'olweggulu nga temujja kitegeera kati kamba tegeeze mutegeere bulungi nnyo.